يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba mwenna ku support Islam in Uganda tukomyewo olunaku olwaleero era nga tuvuddeko mu kuwumulamu kati nga wetwogerera tugenda mu maaso n'okulaba kye bayita ebintu ebyobusika era nga tumaze okulaba ekitundu ekisoose tugenze okulaba nga waliwo ebintu ebirina okugibwa mu maali y'omuntu afudde nga n'ekisooka kwe kubeera nti nno tutegeka omufu okubeera nti tumuziika nga mwe muli essanda n'ebiringa ebyo. Sebo ekitiibwa tusasa okulaba omulundi ogwokubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaakati sebo ekitiibwa wano we tutuuse tukyalaba omuntu ono kwegamba afudde biki bye tujja mu maali ye kitegedde sebo ekitiibwa era mbadde nsaba oyongereyo tubeere nga tulaba ekigenda mu maaso. Bismillahirrahmanirrahim. Tulabye mu kitundu kyaffe ekisoose ti ebintu bina bivunaanyizibwa okujja mu maali y'omuntu ng'akoze eki ng'afudde. Tekuli kyakuta Bina byokka basi bye bijjibwa mu maali y'omuntu ng'akoze eki ng'afudde. Tekuli kyakumeka. Tulabye ekisoose nti tajihizi bimayiti. Tajihizi bimayiti nga tujjemu ebyo byennyini ebigenda okukola ku muntu ono afudde. Nga mu kyo mwe muli thamanul kafan, sente zigenda omugulira essanda. Okiraba wa ujratul ghasil, ne kusasula omuntu abantu bana bamukoze eki abamunaaziza abantu ensangi zino balooza nti ebintu by'obusiraamu nakyewala. Kitegeera bulungi. Kale muba musola mu mwenaalize. N'olwekyo omuntu akunaaliza omuntu wo ng'afudde alina hakku emukola ki? Emusaana okubeera nti omusasulayo akasente konna bannange okwata ssente z'omuntu we yafudde n'otoolamuko akasente n'obeera nti nno okawa omuntu akunaaliziza mayiti. N'ekirala wa ujiratu hafirul qabr, n'okusasula abo abamukoze eki abasimye entaana mwagenda okugalamizibwa. Ne Uganda babawa obuugi otereva muwa buugi katogo oluusi ne batamuwa nakasente konna ne gye yavudde tasitalina bwayeddayo bweyezaayo. Kale n'olwekyo inshallah ebyo byonna imaamu abantu abo ensimbi ezo ziva mu maali y'omuntu oyo yennyini. Lwaki tibikola ku ye nga y'omuki ampozi senga kati abatazirina omuntu omusajja afudde nga miskini bambi talina kati ngetwa nti baganda baffe bajja oluusi badduse entalo. Okiraba abala bajja bwewatyeyo mu bitundu abala bajja balunzi bwe bityo. Oyo tugamba nti idha lam yakun lilmayiti maalan fa inna tajhizuhu yakunu ala qaribahu alladhi wajabat nafaqatuhu alayhi. Ebyo byonna nga bwe tubirabye biba bikakata kwabo ab'eŋŋanda z'abamuyinako obuki obuvunaanyizibwa. Fa in lam yujad fatajihizuhu ala baiti limaali muslimin. Bw'abanga n'ab'eŋŋanda talina kitegeeza tukwata mu ggwanika ly'obusiraamu ne tujjamu ebintu ne bikola ku muntu oyo n'akola ki n'aziikibwa. Kiraba bulungi. Fa in lam yujad fa ala al awqaafu al-aamma allati awqaftu li hadha al-gard. Bwabanga ne bayitulumaali ebadde teriyo kintu kyonna nga olusinkalo obusteriiwo tukwata ku kye tuyita awqafu. Ebintu kwa awqafu kyeki bye bintu bino ebyaweebwa kati ng'ekizimbe nti ekizimbe ekyo nkiwaddeyo kya busiraamu. Waqafa yani waqifu mawjudu lil-Islam kiyimiridde weekiri nga property weeri ya buti. Ebizimbe ebyaweebwayo ebintu obwebityo nga bikwata ku nsonga ezo ez'obwebityo tujjamu ssente ne tweka nti tumaliriza ensonga ya muganda waffe. Era nitusigala nga bano abanaaziza mayiti tubawaddeyo akantu kwaba yina eddembe. Okiraba bulungi. N'olwekyo fa in lam yujad bwe tubanga ne awqafu tetuzirina. Okiraba bulungi. Fa ala agniya al-muslimin, olwo abasiraamu Allah bye yaguwa ku nsimbi bomumaliriza ensonga eyo.
Neera nga bali basigadde bafunya abanaaziza mayiti. Nga basigala N'abasimye entaana. Nga n'abasimye eki? Entaana. Ensonga ey'okubiri qadaa'u dduyuuni. Tusasula amabanja agabadde gabanjibwa omuntu ono akoze eki? Afudde. Era nga buli twajja nga twaba mu ayaati twagamba tujja mu ditandiko ga Allah agamba nti min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Tukikola oluvannyuma lw'okusooka okusasula amabanja agamukola ki? Yusi biha aw dayn. Ebyo byonna tubikola ddi katuwano tujja kulaba ebbanja kati na bino byalaama ye byalaama n'amabanja. Yani tugabira abasika bano emaali yaabwe oluvannyuma lw'osasula amabanja agabanjibwa obasikira ne byalaama nga ye nga bwe tujja obbiraba mu maaso. N'olwekyo amabanja gano agabanjibwa omuntu yankasimu ila kismaini, galimu emiteeko emeka? Ebiri. Omuteeko ogusooka haqqullah, ebbanja lya Allah. Omuteeko gw'okubiri huquuqul ibaadi, n'amabanja g'abaki? G'abantu. Tusooka kusasula ki? Tusooka kusasula ki? Ekibuzo kiri awo. Kati haqqullah mu mabanja ga Allah mumuli kali kafaaraati. Omuntu ono nga yafanga alina okuwa omuki? Omutango. Naye nga teyaguwa. Kwa ebintu ebituweesa emitango mu Busiraamu tugibikola ki? Wabutta Omusiraamu nga togenderedde ebintu bwe bityo. Osse togenderedde ng'olina okuwa omutango, wakuba omukyala amabega n'ogomugamba nti nkulaba nga maama oyagadde okumuddira waliwo omutango. Okiraba? Wasaatukira mu mwezi gwa Ramadhaani emisana waliwo omutango. Kati awo gonna duyuunu Allah. Wannadhiri oyinza okuba nga weeyama okubaako kyokola lillahi subhanahu wa ta'ala n'ofa nga tokikoze eki? Tokikoze wa zaka neki? Ne zakka ng'obadde togikoze, tobadde togikoze eki? Naye nga tumanyi nti bulijjo obadde owa. Ayiwa. So si kusanga oli mu yabivaako tawaayo okirabulu atumugiremu zakka. Ne woofire tugenze okulaba nga emaali ebadde evaamu hijja niyo ofudde tokoze eki? Togikoze. Kati ebyo byonna tujja biraba. N'olwekyo kati agamabanja ga Allah wegali sawaa aw sabiha aw lam yusi, imma wagalaama oba tewagalaama gateekeddwa okuggibwamu. Wagalaama tewagalaama gateekeddwa okukola ki? Okuggibwamu. Wahuwa madhhabul jumuhuri. Jumuhuri fukaha ekyo ekikola ki? Bakyegattako khilaafan. Jumuhuri bwe bali wakoze abamanyi bonna nga beegatta ku ekyo khilaafan hanafiya, okujjako abayizi ba Imaamu Abu Hanifa. Imaamu Abu Hanifa n'abayizi be bayookana ku ekyo bo nga bagamba ki? Bonna basigadde abasajja. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bonna bakikola ki? Kakati bo bagamba nti fa innahum la yarawna ikhrajuha illa idha awsah. Bo bagamba tebalaba nsonga lwaki tujja mu maali y'omuntu amabanja ga Allah nga teyagalaamu. Okiraba bulungi. Naye ate jumuhur yo yeegatta. Kiba kitegeeza Imaamu Abu Hanifa tumuleka ne tugenda n'ekya jumuhuri fukaha abasinga obungi. Ebbanja eryokubiri katulabye amabanja ga Allah. Huquuqul ibaadi, amabanja g'abantu. Okiraba? Wahiya duyuuni allati tata'allaqu biha haqqul ibad ka sadaqatul mar'a wa thamanul babi'i. Amabanja kati mathalan ofudde amahari tonnaba kuwa mukazi w'omahari, ebbanja lijjiba mu maali yose. Allah, abasajja musasula amabanja g'abaana nga temunnaba kufa. Bajja kujja ng'ozisaaka musajja kigagga nnyo naye tudde mu kujjamu ate tudde mu kujjamu n'akanyo. Omukyala wagenda ne bamukuba mu mbeera gye wagendera miskini. Ng'oli kaavu. Ng'oli mwavu. Kwalla atugezesa mu mbeera nga gy'ayagala. Bambi omukazi nakkiriza n'agamba hale gange bwe kiti. Allah n'akujja mu nsi nga togakoze eki? Nga togasasudde kyokka nga toyina emmaali. Oluusi oyinza okubanga era ne oba togirina abakuyinako obuvunaanyizibwa basasula ebbanja ab'eŋŋanda. Sekaleka. Yes. Nfudde ndi musajja lunkupe nnoonya kyakulya. Yes. Kati ate bakwate. Abakuyinako obuvunaanyizibwa ebbanja likola ki? Lwaki liri bayina la abdi wala abdi, wakati wa muddu na muki? Oba toyitawo. Tusasula amabanja bannange, tusasula amabanja. Kakati wakati ikhtalafa alfuqaha, abamanyi abafuqaha wayawukana ayyuhuma yuqaddam, kiki kye tusooka okusasula ku bintu ebibiri, ku mabanja g'abantu n'amabanja ga Allah, kiki? Haqqullah amu haqqul ibadi.
tusuka kusasula amabanja g'abantu ga Allah baga abantu fadhahaba fariq ila taqdim haqqi Allah ala huquqi al-ibad lamma thabata fi al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fadaynu Allah ahaqqu bil wafa wa hadha madhhabu ilayhi ash-shafi'iyya wa-dhahiriyya. Naam, ekibinja ky'abamu kyajjanga kyo kigamba titusooka kusasula mabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala. hadithi ne bajuliza hadithi yombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kinabbi yagamba fadainullah ahaqqu bil wafa amabanja ga Allah ge gali awro kusoko gakola ki ogasa kumufu wa hadha madhhabu ash-shafi'iyya wa dhahiriyya nega ta hadithi yon tufu aywa hadithi ntufu abaizba imam Shafi'i naba imam ne dhahiriyya bo bagamba bati hadithi ya Bukhari ne Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi yonna jeri ngeko bangi okiraba bulungi eyo nga tuvudde wa dhahaba fariqun akhar ate group endala nejja nga bo bagamba ila taqdim huquqil abdi li annaha ala mashahatun babaga tusooka kusasula mabanja gani ga muddu ono nga tuna kusasula ga Allah lwaki li annaha ala mashahatun warwa obuzibwawo kubanga omuddu okusonyiwa muddu munne kiyinza okutwala ebbanga naye ate Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim Ghafurur Rahim okiraba katubaga olwokuba nti omuddu tusooka muki okiraba bulungi ngatenda byagamba ahaqu butere bo balina kibesembese neera bo baga nti wa amma huququllahi fa'ala al-masamaha ya Allah sura kuwula naga omuddu wange mukoze eki kwa yakola kyayagadde fa'alu lima yurid akole ekyo kyokka kyakoze ki ye kyayagadde okiraba bulungi wallahu qad yaghfir iranga baga nti wallahu qad yaghfir li 'abdihi Allah sura kusonyi muddu we naye nga amadhibu al-malikiyya gabayizi ba imam maliki bo bagamba bwe bati wa dhahaba fariqu thalith grupu eyokubiri nejja bekutulamu muteka togogola okusabade bayirebi nga bagamba nti ila annahuma sawaa fil adai lakin ba'da adai diyun almutaallikatun bi ayni tarka wa hadha madhhab alhanabila fatakhriju awwalan diyun almutaallikatun bi ayni tarka kala ayni allati rahanaha almuwarrith inda adai. Imam Abu Hanifa bobajjanga bobagamba nti oluvanyuma lw'okujja mu biri ebina bye tulabye bibiri gundi bino ebivunanyiriza okujja mu maali y'omufu nga n'amabanja mwe gali kati bo bagamba nti fatakhruju awwalan ad-duyun mutaallikatun bi ayni taka tusoka kujja mu banja okira bulungi tusoka kubujjamu ki banja kakati Allah bali ayu katinga bino nti waliwo omusingo guwagira ebintu bwe bito bitusooka ebbanja okira bulungi kakati naye nga waraji inda indi ekituufu nze ku lwange ekituufu ko byonna kwa tulabye nte Imam Shafi'i ne Dhahiri bagamba tusoka kujjamu ga Allah Imam Maliki agala tusoka ga muki ga muntu lwaki nti omuntu ono okustuka ganti kati omuddu musonyiye kisoro kutwala ki ebbanga ne wankubadde ngera Allah subhanahu wa ta'ala asobola omuleta ku yomul qiyama namuwamu ekinene ekisinga ate kyoli kyokanga atono ne baba musonyiwe era Allah asobola okumwokywa tamam kyensonga lwaki nabbi ayogera atyo kati arjah kyekiriwo ekisinga kati arjah indi nawe osobola okulaba nga bw'olabye arjah indi ekisoose ndi ku madhhabu ga Imam Shafi'i ne Dhahiriyya tusoka gani ga Imam Shafi'i ga Allah gegal ahqqu bil wafa cheche kituufu erinze okiraba namo mu kufunza funza obudde al haqqu athalith ekyokusatu kye tujjamu al wasiya ebyo byalama ye wasiya awo twegenderezeewo kubulira kulama kyeyalabi yalama kati esawa zino nze naawe tuli wano osobola kubanga wannamira mu maali n'ogamba nti Allah wabanga nzije mu nsi okyonfuna bulungi makitabu yange eyo ya sheekh oyo ngimuwadde atambulizemu emirimu gy'obusiraamu Allah olukutwala bwe ba tugijjamu ne tugiwa nanyiniyo buwagiramye wabula wano nga tetunabagenda nnyo
haramu shara'an okulamira omuntu Allah gwe yawa omugabo mu maaliyo kiddemu haramu shara'an kiri haramu okulamira omuntu Allah gwe yawa omugabo mu maaliyo ani walusina lukusa lulamira mutabani wange Abdul Nur abadan era senga tujja bafaraizu ne tujja tugenda okulaba ku ddame nga bye birimu tetuligoberera nina kulamira Sheikh Kiwalabye butereevu gwe simanyi gwe sinakukate oba omwana gwe wazaala mu nzaala eno y'ekivubuka eyefujja eyo kubanga oyo takusikira oyo okirabulu Imamu Shafi madhihebu ge agasooka amadhihebu agasooka kubanga bwe yajja Emisiri n'akyusa amaki naye amadhihebu ge agasooka nga akyali Iraq bwe yajja Emisiri yakyusa amaki amadhihebu Imamu Shafi'i yatuganaga nti omwana w'obwenzi bw'obanga omuzadde nga muwala bw'akola n'atuuka mu myaka egy'obukulu gwe kitaawe nga wayenda mwendo okkiriza omuwasa lwaki nga agamba nti li anna maa'u zina la hurimatala amazzi g'obwenzi tegaziza ne ekyo kadiimun agamadhibu maki makadde kati waliwo amaki yakikyusa mu madhibu ge yakikola ki yakikyusa bingi byajja akyusa n'olwekyo kati omwana ekika ekyo gw'ozadde mu nzaala eyo gw'olamira tujja kulaba fi ikhtilaafu ulama era nga bawukana abamanya bamu ng'omwana oyo bamuwa emaali abamu nga bagamba nedda naye nze muwa nze muwa nsonga zo kubanga asobola okubanga muto ekyokubiri zambi ki ye lyalina ku bwenzi bwo gwe kitaawe maadhambu naye abamu bagala kati nga Imamu Shafi yakambuwala nnyo ku mwana ekika ekyo n'emaali yamumira ddala nojalaba nga Imamu Maliki yamuwa n'abala bamukola ki n'olwekyo kakati alwasiya ma ja'alahu almusi fi maalihi tatawuan ba'da mautihi tujjamu ekyo kiyalakola ki kiyalama wabula bw'obanga olaama ng'olaama mu bintu byo okiraba bulungi toteekeddwa kulaama mugabo gusukka kimu kyakusatu toteekeddwa okulaama mugabo gusukka kimu kyakumeka kyakusatu senga ojja n'olaama ekisukka omugabo gw'ekimu ekyokusatu okukijjamu imma tukireka ne tutakigiramu ddala byolwa ne tubireka oba okusooka okuteesa n'abaki n'abasika kubanga n'abasika kuba bannannyini maali bagirinako obuyinza kitegeeza bwe tujjamu ekinene kibakosa kitegereka bulungi kibakosa n'olwekyo kakati alwasiyatun mashru'atun bilkitaabi wassunna wal ijma obujulizi obutukkiriza okulaama nga buva mu kitabo kya Allah Qur'an ne mu ahadisi z'ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ijma okwegatta kw'abamanyi awo tujja okutandikira insha Allah subhanahu wa ta'ala awo tugenda kulaba wasiya tugikola tutya jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukumire ku support Izam in Uganda temuvaawo era tujja kuba tukomawo ne kibayita almirathi نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا